Olunaku olw'eggulu yabadde birthday ya mami waffe omulungi Pastor Justin Mugerwa era ng'ono yawezezza emyaka gye egy'obukulu gy'anaasiima n'atubuulirako ndowooza olunaku olwaleero jjukira olwaleero ebeera Tuesday intersection so tusuubira nti ajja kutubuulira ku myaka gye olunaku olwaleero era ne celebrations ezisingawo tujja kuba tuziraba eyo mu kkanisa today naye for now kkiriza nkulage ku ebyo ebyamukoleddwa olunaku olw'eggulu family yamukoleddewo akapati akatonotono ne basala keeki abaana n'abazzukulu so babadde tebasobola kuleka lunaku lwa jjajja lunaku lwa mami kubanga lugenda bwe lutyo that's why beevuddemu nabanga bamukolerayo ka birthday party era nga bwengenda okubanga nkulaga ono tumwagala nnyo era nga bingi byatuyigiriza wabula the before twalina still birthday y'omwana wa mukyala Tendo Mugerwa Katende era omwana oyo naye yali ndowooza yaweza omwaka gumu isn't it 2 years 1 year we watyo so omwana oyo wa Tendo naye yaba celebrating a birthday ye munaku nga 2 mabega lunaku lumu 2 so era mami Justin Mugerwa zabyogera nti bagatta birthday n'omwana oyo zeeriraanye ziri kumpi so ndowooza ababiri bano be bagole be tulinawo ku makya g'olunaku olwaleero era ngenda kuba nkuwaako ku birthday y'omwana wa Tendo gye baamukolera bwe basala cake ne bamuyimbira ate malenko ne celebrations eza mami Justin Mugerwa olunaku olw'eggulo ze baamukoledde then later on tugenda kuba tujjukira ku mami Justin Mugerwa mmanyi ffe wano ebyaffe when you're celebrating someone tulitekako kubo clips obwo bwe twasinga omwagalako like yakola n'owulira nga omwagala obaka omujjukirako ekyo kye tukola wano ndowooza namwe munjulira so ngenda kuba mbalekera obumu ku clips bwa mami Justin Mugerwa bwe mpulira nti njagala nnyo ze stories njagala zesikowa kuwuliriza nti every time I look for her clips bwe buno bwe ntandikirako ngenda kuba mbubateerako tubeere nga tumuselebratinga as well n'okumujjukira kale ogenda kunzikiriza nkwagaliza olunaku olulungi nkwe ku celebration zino ezabaddeyo naawe obeere ng'ozzeerabirako Katonda akunkumire happy new week. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Right. 3, 2, 1, 0. Happy birthday. Congratulations. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Heather. Nze yali maama wange yanneegaana si kya bulijjo abazadde abakyala okugaana abaana naye yanneegaana yalina ensonga ye nagitegeera bukulu naye mulimu buto saagitegeera nekinnuma nnyo yalina muganda we ng'alina omwana omu yekka ate mulenzi ate ng'amwagala nnyo muganda we kati ye alina abawala bawerako n'amugamba nti kati gwe twala ono ng'omwana wo abeere mwana wo mutwalire ddala era n'antwala n'ankuza ng'omwana we ng'anjagalira ddala naye ebigambo nga bwe bite eri abaayogera ne bagamba oyo si ye maama wo oli ye maama wo nti ate taata nti era oyo baawe ye taata wo era nga taata mulaba njagala baŋŋamba taata wange era nga taata anjagala annumirwa naye nga maama oli ayagala okunnejjako andage nti oli ye maama wange olw'okuba baalina ensonga zaabwe naye kyannuma obulamu bwange bwonna nenkaabanga nenga nti lwaki tanjagala simusaanira kubeera mwana we andabyeko ki kyandetera okwekubagiza buli kiseera nekyawa nga mmanyi nti teri ayinza nakunjagala kubanga maama yankyawa nnyo naye ng'alina ensonga ze nenfuna obulumi ku mutima gwange
nga n'ekigambo maama tekinyumira nnyo naye nga nyino kimuyita kubanga yanjagala nnyo gye yangaba yanjagala nnyo yantuntuza nga nkozesa emirimu ekyanyamba ennyo obulamu bwange nkimanya nkuze kubanga bali bannange bonna ate tebali nga nze siina mulimu gwe sisobola kukola nze nga ndi awakanyiza n'okufumbira abantu 5 Mukama yeebazibwe nkikola siina mulimu gwe sisobola kukola obuweereza okutandika emutundu nze nasooka okwoza toilets buli kimu nze asikaali buli kimu nga nkikola nali trained nnyo omanyi tubadde tujjaawo mu motoka nga Musumba Buyungo yatuusedde ebweru ng'ak'obukebezi tekamugwangamu kuba gye yasookera annonye Mukama waffe yeebazibwe kagamba eriyo ekintu ky'okola kye wayitamu ng'era nakati okyakikola tekikwasa na nsonyi weebale kuuma standard yandyetaddemu obutaala tumusanga wano ani amuvunaana ali wawe okitegeera naye atambudde annone wali which means respect gwe nno ojja kunjogeza bingi ayina emirimu gye yakola nakati akyasobola ogikola oyo alinga nze naye ennaku yankwata ku maama wange oli nembeera nga ndi munyiivu buli kiseera nembeera nga nze nakyawa omuntu gwe bayita mukazi nga siina na mikwano egyo kubanga beegaana abaana nga siina kwegamba sikwataganya nga abakazi baŋŋaana be bonna be bamu ne bandeetako ekintu eky'obutayagalibwa ne banteekako rejection ne ŋŋenda nga nkula nga ndi rejected ddala by my mother lwakuba taata ye yali anjagala ne ntandika isolatinga nga mbeera nzekka era abandaba kati baganjogera edda nze nga soogera nga ndi musirise nnyo obulokozi bwe bwannyamba nenkita nembeera nga soogera ndi musirise ndi mukambwe ennyo lwakiri ekyantuusibwako ndi aggressive kega ebintu ebyo byonna nga bibi nnyo nendowooza ddala namukola ki nekindeetera okubeera failure in life nembeera failure in life nga buli kyenkola tekivaayo kusoma nekugaana nekukoma mu kkubo kati nga nnoonya anandaga ku mukwano simulaba naye olunaku lwalumu nendokoka bwe nalokoka nenfuna njagala kyakomyawo nnyo omutima gwange nempumulira mu Yesu naye ng'era nkyalinawo ebbanja mu mutima gwange wakyaliwo akabanga akatateredde Mukama yeebazibwe maze okulokoka ntambula ng'omulokole naye nga wakyaliwo ekintu kyekino kye tusomako olwaleero mu lubereberye nti yali yeetabudde ensi yali njereere nga ndi mwereere nga neetabudde n'ekizikiza nga kiri mu nze Mukama waffe yeebazibwe bw'oba nga weetabudde toyinza kutegeera weetabula n'ennaku neekujjula ne byensobera nga nina ekintu kimu kyokka kyenninze mu bulamu bwange kiyingire mu bulamu bwange kijjewo embeera eyo naye nga sikimanyi tugende mu maaso ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi omwoyo wa Katonda ateekwa okumaamira kungulu ku ggwe olunaku lwaleero yagenda okuggyawo ekizikiza mu ggwe yagenda okuggyawo ennaku mu ggwe yagenda okukola obulungi azibe ekituli kiri yekka yasobola ennaku eruma eri abaana abato abayise mu bizibu nga bye nayitamu n'ebisingawo bwe nagenda ng'eno nga banjagala bwe naddangako eri omutima ne mubuuzaako olunaku lumu ne maama banga gwe maama wange nange tokiddangamu gundi golokokako ekiro okette ekigenda mu maaso
waliwo omupango ogwapangibwa, waliwo ekyakolebwa mu nnyumba y'ewammwe. bw'otokibuuze Mukama ojja kuba miisi. waliwo ekintu ekikuliko, waliwo ekyakolebwa naye omala kuketta. mujjukira abaana ba Isirayiri abagenda okuketta, Joshua ne Kalebu ne baketta bulungi kuba baliko omwoyo wa Mukama. ne baga nti tujja kusobolera ddala, tujja kusobola. naye abataaketta bulungi, bali abasajja bawanvu, basajja b'amaanyi, tetujja basobola. naye ono kiddemu ssebo. Olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri. N'engolokoka kiro, nze n'abasajja si bangi wamu nange, so saabulirako muntu Katonda wange kye yateeka mu mutima gwange okukolera Yerusaalemi, so nga tewali nsolo nange wabula ensolo gye neebagala. N'akissa amaaso ga Mukama neyeetooloola. baako we weetooloola ewammwe, ddayokko mwoyo ne bw'oba togenze mu mubiri, weetooloole emmanju awo, omuti ogwo taata gwagendako n'asamiryako, weeguli naye gukolawo ki? ddala gwava ku ki? waliwo kye bakolera emmanju wali mu kayumba akatono ak'essubi. kiki ekikolebwawo awo? kyayingirawo kitya? waliwo we baatunaalizanga, waliwo we bakoleranga kino nakiri. genda ng'oketta. ye musajja ono kye yakola nga tannayingira lutalo, yasooka n'aketta. taata lwaki addako ebweru yekka, n'abeerako awo yekka, ebweru awo wekka? nabagamba nayina maama wange naye twafumbirwa ne maama oyo. maama wange oyo yali antutte okubeera omwana we, ne maama yafumbirwa nnyo. amalyo gonna ge yafumbirwa nga tugenda ffenna nga ntwala, ndi muto. naye wewe omwami w'oyo yasembayo yafulumanga ebweru n'atuula mu mmwanyi n'abeerayo, agenda okudda ng'atabanguseemu. n'amanya luvannyuma nnyo nti yali anywa enjaga. taata oyo nga yali anywa enjaga. eriyo akafu omuntu kayinza okugenda neyekwekamu ng'alina kyakolerawo nga gwe tokamanyi. naye bwe yavanga mu kafo ako ng'akuba maama, ng'amuyigganya, nga kwegamba tetwebaka, ng'alina byakolakola, effujjo lyonna lyakolakola. ate mu kibuga muno, naye ng'alina byakola. eriyo akafo akamuleeteranga okutabuka. eriyo bingi nnyo ebyavangako obuzibu. era ya ending up nga baawukanye ne maama oyo. bubi nnyo lwakayaga ako ke yanywanga. muntu mukulu naye ng'akamuwoomera. naye teyali mukulu mu kiseera ekyo, naye bwe bityo bwe byali. tugende mu maaso. Olunyiriri olw'ekkumi n'envaamu kiro mu luggya olw'omunda olw'omu kiwonvu nga nkwata ekkubo ery'oluzzi olw'ogusota n'omulyango ogw'obusa. ne neetegereza bbugwe wa Yerusaalemi eyamenyekamenyeka n'emiryango gyakyo gyali gyokeddwa omuliro. awo ne neeyongerayo eri omulyango ogw'oluzzi n'ekidiba kya kabaka, naye nga tewali kkubo ensolo gye neebagadde ye neeyitamu. awo ne nyambuka kiro awali akagga, ne neetegereza bbugwe, ne nkyuka ne nnyingira mu mulyango ogw'omu kiwonvu,
ne nkomawo bwe ntyo. Abakulu ne batamanya gye nagenda nakubadde kye nakola, era nali sinnabuulirako Bayudaaya nakubadde bakabona nakubadde abakungu nakubadde abafuga nakubadde abalala abakola omulimu. Njagala okubuulire nga Katonda gwe gwagambye okukola ekintu sooka osirike. Buli kyagamba okukola sooka osirike, kikole bwogo.